Mutebile okubanga avudde mu bulamu bwensi esente kazisaasaaneko ezibadde zeetuumya wamu nga Mutebile yazisibye nga yaziterese waka zigenda kusaasaanako ziddeko mu balala kaafeeko kuba naffe twafiirwa ddaffe bakitaffe tebandi badde nga bafu senga si ba Mutebile abo. Taata owange yayina ssente mu Green Land Bank. Senga ba Mutebile balina kye bayambye eggwanga Green Land Bank yandibadde yaddawo ng'abaalina mu ssente babaddiza dde ebyobugagga. Ne toyinza kuzuula mivuye bwetyo n'olema okukwata oyo musajja senga twamunyigadda senga yafa dda. Naye ebbanga lyonna katuuta okuzuula emivuyo tumesime byakoze yatwetedde n'okuba nga tuyingidde mu bbanga ly'omwaka guno gwonna mulamba myaka kumpi ebiri. Tuwonye muwone nkiddamu tumusiime Mutebile tukuwonye. Oba zoddize eggwanga lyaffe emabega era ozizze eggwanga lyaffe tuyinza obutayunga kintu ky'otukoze ky'olese otukoze. Gavana omulamba talina bbanja lyafudde nalyo. Omuntu abeera kyonna kyali ku nsi nga tali mwavu. Ffe tetukyalina kye tweguya. Nze dokita sina kye neeguya lwa bwavu. Kiki kye ŋŋenda okufiirwa? Nze dokita nyinza okubeerawo ne ŋŋamba mbu olutalo terujja. Osabirira lutalo lujje nga lutwala ani? Mwami Museveni ataano. Ani gozzaako? Yenna abazze Kasabwami Museveni ne famire tebasibe baddako. Era mu Banayuganda mwebale kusaba nti newankubadde ffenna lwekkubo naye at least mugenda kubeerako n'obuwerero. Kale onazze oba gwe tugenda okuzzaako yenna naye atandikirawo Mutebile bwe yakomye oba babbe. Naye ekirungi nti ono si wakubba kinene kuba Mwami Museveni ebbanga lyasigazzaako okubanga yapointinga bagavana likendedde. Kuba Mwami Mutebile alina waagenda otulindira ffenna tuyingire lumu eggulu. Kendi musanga ng'asimbe ku layini yemuze siri wagisimbako. Mubbye nnyo mutwavuwazizza nnyo. Toyina kuwummula mirembe olina kubeera ku nsi ng'obundabunda. Obeeraawo ng'otagala olabe ebyobugagga byonna bye babibba. Mwena abalavu tunabona balungi kwe tuli ku mpeo awamu ne Kirekyankuba. Kirekyankuba gwe tumanyi amanyi okwogera ku nsonga ate nawe n'onyumirwa. Ebbanga liyise mwamuŋŋambye lwaki ndudde omuteekayo konza amanyi Uganda yo ya bizibu. Musajja abako mu kava n'agwako niyeekweka naye agambe tatya kufa. Naye oba yeeyita kyo abaka alina ensi ye nange simanyi. Naye nga ntumiddeko mene okutambula nabo okuli Crime Cartel. Crime Cartel avuma abantu ennaku zino ne bajja munyi. Tavuma. Akola ki? Awabula. Awabula. Kale Cartel ennaku zino awabula abantu. Naye ne tasobola kwewabula ye mwennyini. Mugwi wa ddalu akuba mayinja. Omuntu eyeekuumye bw'atyo kutu akaseera kano konanga obeera bwayise ne weekuuma nga tovangako. Nanti osanga akuba emmotoka ennyondo n'azikuba ennyondo n'eŋŋamba zidumulwawo. Abeera akanika bwe batyo bakanika. Nga bakuba nnyondo bakuba boonoona. Anti gwe olabanga okwonoona naye oluusi kuba kugolola oluusi kuba kuggyako kintu kiba kigaaniddeko. Kale mbatumiddeko mwenna mwebale nnyo mwebale ddala. Tuli mu 2022 Uganda ya nnaku ate ya ssanyu. Mutebile yagenze. Naye ankwasiza ennaku bambi omusajja simulaba nga alina press conference gy'abadde akola mu nsi muno. Naye mulamba gwe gugwe ndabye. Ndagukubye press conference. Ate gwe tuliko. Dokita. Okufa oli kuyita okwebaka. Nange lineekweseemuko. Kama tojja kundaba nange kandeekweke. Abe bwayise mbatumiddeko mwena aba mu ghetto people okuli omusajja amanyi okupepeta emmotoka wano tumulaba ne Crime Cartel mu garage naye tuli mu ghetto tukoledde n'embeera obwana obuleekaana abaana mu ghetto bazaala. No baleekaana naye kwe tuli lockdown zezo ziri za lockdown kwe tuli embeera eri mu ggwanga ojogerako ki? Njagala kusaasira abaana ba Mutebile. Bameka babadde nabo. Bonna babadde nabo. Nti tubaaniriza. Mu nsi ki? Mu nsi eno yaffe naffe gye tulimu. Niye abadde n'abaana oba abadde nabo babaleeta badde nabo bonna babadde abeera nabo ababadde babaniriza. Tubaaniriza mu nsi yaffe eno ey'okubonaabona. Kubanga kkiriza obagaana ebintu by'ofunye mu bukyamu
tebisobola kuwangaala. Abaana bagenda bitunda, abagagga bagenda bitwala. Ogenda buli faamu y'emigadde gye tubadde tuyitako mbu ya Mutebile nga waliwo abagitutte nga waliwo n'abagizimbyeko amayumba. Abo abaana nabo babonebone kubanga essente bazifunye kitaaba ali tazifuna mu bulungi. Naye bannanga ate goli mukamba. So Mutebile okubanga avudde mu bulamu bw'ensi essente kazisaasaaneko ezibadde zeetuumye awamu nga Mutebile yazisibye nga yaziterese waka zigenda kusaasaanako ziddeko mu balala. Okay. Bantu bangi babadde bamutendereza okuba omusajja omugezi, omusajja omuzira, omusajja mbu abalala gwe bayigiddeko. Naye nze nga ku bwange siina kirungi kye mulabyeko kyatukoledde nga Uganda. Omusajja accountanise Uganda banka tereza kati ne bannanga onagana Doctor era musima bagenze kati ageze ngenda mwogera kati omuntu asiimye doctor nze bino byenjogera si kikola kya kusiima. Kikola kya ssanyu nti Mutebile avuddewo sente zigenda kusaasaana ekyokubiri ebintu byabadde afunye bebugaga abantu abalala bagenda biddako. Waliwo olusozi luli awo migadde ngodda bombo bayitawo bigadde ngonootera okutuuka Kakerenge oba bombo. Waliwo olusozi luli awo luliko faamu bagamba ya Mutebile. Naye oba olusozi luwuzika ne luwuzika sayidi ne sayidi lwa Mutebile tekuliko wadde akayimba koolengerako kuliko ente oba 4-5 bagamba wa Mutebile. Naye awo si weewawe mu butongole wabula ebimu ku byobugagga bya Mutebile. So kati ebyo nebigenda kuddamu abantu abeetumye bwayise bagenda kufuna omukisa oguzimbako awo ewa Mutebile. Omusajja kwegamba abamusanyulya mu kaffe kafeeko kuba naffe twafiirwa ddaffe bakitaffe tebandi badde nga bafu senga si ba Mutebile abo. Nze taata owange yalina ssente mu Greenland. Towazifunamu? Taata owange yalina ssente mu Greenland Bank. Senga ba Mutebile balina kye bayambye eggwanga Greenland Bank yandibadde yaddawo ng'abaalina mu ssente babaddiza dde ebyobugagga byabwe. Naye Mutebile ebbanga lyabadde Greenland Bank newankubadde oba ayinza okuba si yagisiba naye yandibadde yagitadda Mutebile kuba yabadde nga naye yennyini agamba nze Museveni talina kyayinza kunkola ki. Ye muntu yekka mu Uganda abadde agamba nti nze Museveni talina kyayinza kunkola. Naye yakwogera n'atugamba kale Katonda bwana basazeeko ne Museveni tekyagenda kunkola. Talina kyagenda kunkola. Katonda akimukoze ne Katonda bannange. Ayina balina otwala. So kati Mutebile bw'aba abadde ayina kyagamba Museveni talina kyayinza kunkola. Kitegeeza abadde asobola okuzzaawo banka eri eyaabwe Greenland Bank eyo gye tulowooza nti yali ya Muganda naye waliwo n'eyaabwe nga ba Mutebile ey'Abakiga ye yali Bank of Commerce. Bambabazi gye baalimu baani Mbabazi kyaliwo ogwobito eyo banka eyo eyammwe yasaanawo eyammwe Abakiga ne Mbabazi. Nze siri Mukiga. Oli muki? Nze nali negase negatta ku Mbabazi kulaba nga nzijjawo mba Museveni okumunafuya n'agamba oyina mujjako mikwano gye gya nsonga. Mukwano gwa Museveni buli bwavaayo n'agamba mwekyangeko mwegatteko bawukanire ddala oleke ng'obasatuludde kubanga edda bagamba nga akasubi akambwe kava ku nnyumba tetonya. Ennaku zino tuzimbiza mabaati n'amategula ne balijjamu akatuli ennyumba etonya. Kati Museveni okuviibwako Mbabazi omulaba kati essaawa zino buli kintu kimukuba. Luli Museveni yattanga Mbabazi n'agamba nze nasse. Museveni nabba Mbabazi n'agamba nze nabbye. Museveni n'atunda ettaka. Buli kintu gwe kyogamba ettaka lya Temangalo lyali ya Mbabazi yekka. Sagamba mbu waliwo yayongerako 0 ne Mbabazi yakimira n'agamba nze nalitunze ettaka lyabadde lyange. Niga kuliko muganda wa Museveni nanyi ettaka lyasiza. Akubawo kiraka. Ye yali akubawo kiraka butatuuka ku Museveni. Oyo bamuyitanga super ng'ateekawo omugongo ew'omusajja. Kati ffe bwe twawulira nti omusajja abadde ayirawo Museveni omugongo azze mwejjako twalina okulwana okulaba nga tumumugirako ddala. Oyo yali Spasaba Minisita. Wago twine ennaku zino yagamba bugambi oba wano nteeko kigambo kinaagwayo mu katebe. Nagamba oyo diikuula si muvubi alya nga alya ekivubi kyokka wabula n'okudiikuula adiikuula. Tapangisawo olwo tasasula bakozi kuba abakozi bonna baalina ba Luganda nabbanja mu Prime Minister's Office mwe musinga okubanga buli muntu abeeramu
si wa Luganda lwa Kirekyankuba talina akakwate kava kawempe nga wadde nabbanja ate ye asula mu kawempe wali kubbiri kavule mu bataka zone. So mbadde nkyakugamba ku Mutebile nti y'omu ku musajja bwe badde batendereza okuba omusajja omugezi naye tumufunyeemu kiffe nga Uganda mu magezi ge okuleka okufiirwa banka zonna ezaali zikulembera Bannayuganda oba ezaali z'abannannyini ba Uganda bannannyini nga Bannayuganda. Banka esinga ebyobugagga ya Stanbic Bank yaffe ate nga tulinamu bushares si yaffe naye banka esinga okuba n'ebyobugagga wano mu ggwanga Uganda naye si yaffe kozi yaffe bagiyita bati eyasigalanga eyaffe eyo bagamba mu Bank of Uganda naye era emigabo gibadde gya Mutebile na Mwami Museveni na Sam Kuteesa nga bakola mu government ng'omanyi bingi bya government. Ani atereka mu Bank of Uganda ng'ogyeko Mutebile ne Sam Kuteesa ne Mwami Museveni? Nze yange account yange eri bwayise omunaku obubanka bwe bwaterekamu ka DFCU kaani kabasajja bagwira bagenda ne bakawayiriza nti mukoddomi simanya bikibe banannyiniko naye era era naye omuko naye era wa United Nation okimanyi buli tukimanyi bagenda ne batugamba mbu Centenary Bank fena tukimanyi si yaffe Tropical Bank fena tukimanyi nti ya si yaffe Equity fena tukimanyi si yaffe zabana Kenya ojageera kaakati fe Uganda nga Uganda twasigala kubeerawo bu microfinance ate obubbi abantu busako bwayise sako owulira ne sako gye bakoze nga y'abapoliisi sente z'abapoliisi tebazirabangako esente yokka gye balinga gye balabako ye y'amagye eyo ki ye banka yokka gye balaba otegeera ye banka yokka gye balinga gye bagamba oba kale ye sako ye microfinance yokka Bannayuganda gye balinga gye bafunamu ey'amagye ate era ewa eri lwa nsonga Museveni ate alowooza nti omusala gw'amagye bwegugeza ne gubuliraawo abamagye bajja kwefula bamukole ki bamukube bamuggyeko kuba omusala gwabwe bagubbye kuba mwe batereka bonna abamagye bonna abali e Uganda abamagye betulina e Congo abamagye betulina e Chad abamagye betulina e Somalia abamagye betulina mu nsi zonna bonna omusala gwabwe gugenda butereevuwa ku banka ezo oba mu ka microfinance akakagundi ke ka banka kokka katabbibwamu ssente lwa nsonga Museveni ate agamba omuntu alikwata ku nnyumba ku musala gw'amagye nja kumutta omuntu yekka yakwata ku musala gw'amagye n'adduka ebyamu byakutaaga obajjukira bwe baali e Congo ne badduka byakutaaga ba Samsoni Mande bakano beboka bali bakuta ku musala gw'amagye naye okuva olwo tewali akwata ku musala gw'amagye kyovola banga banka yokka gye tulina oba microfinance yokka gye tulina ey'amagye yo gimanyi gye njogerako ndowooza naye banka ezisigadde zonna bazibbyemu zonna azibba mu ggwe kati nze oyinza otya okuŋŋamba mbu omwami oyo abadde wakabi nnyo okuleka okuba nti tuwonye muwone oyo tumusiime Mutebile tumuwonye buwonye ojjukira ujuzi bwe yagamba mu parliament peni ojjukira ziyagula zaali za sente mmeka zaali zisinga n'emmese ebbeeyi emmese ya nagundi ono eyono anisa musona ani musenero epeni big peni ze bakozesa awo banka era Katuntu yatulimbamu Katuntu oyo yali MP wange ne toyinza kuzuula mivuye bwetyo n'olema okukwata oyo musajja senga twamunyigadda senga yafadda naye ebbanga yonna Katuntu okuzuula emivuyo tumesime byakoze yatwetedde n'okuba nga tuyingidde mu bbanga ly'omwaka guno gwonna mulamba myaka kumpi 2 nga tumusime tafanga tumusime yalina kufiira luli nga bamusindise mu kkomera kuba abadde yajja dda nga ye buli omu akimanyi nti tumusime ayidde agenda kufa naye tumusime okusigala nga ali mu mulimu ogwo kyekimuwangazizza n'emivuyo gino gyonna gy'olaba egiri mu maaso egituuse okuba nga batuuka okuba ebisawo bya ssente ne bibulirako ku kisaawe nti twatumiza ebisawo bya ssente 4 ate tugenda okulaba nga mulimu ebyekisesi 2 ne twebuuza byo byakuttewa naye tumusime nga yamanyi era nga tikola nze Katonda amulamuze kisa so tumusime oyo tabadde mugezi olw'ensonga nti abadde alina obuyinza obufuga ssente n'obugamba ku nannyini kutufuga bubi mu Uganda naye afiiridde bweru bwa Uganda yali badde alina eddwaliro
olaba eretaka lyekugamba eryemigadde lisobola okugendako eddwaliro ery'omutawaana ku ssente musebe tumusime lyazabadde nazo era tumusime senga tumusime afiiridde era nimukwatiddewako ku kisa senga kale afiiridde kiruddu wakiri nandigambye ye abadde n'omutima gwa Uganda naye ofiiridde bweru nti olina omutima gwa Uganda nga bale tobeera bweru talina mutima gwa Uganda era tuwonye muwoni nkiddamu tuwonye muwoni tumusime oyo Mutebile wakako tuwone muwonye tuwonye muwone nkiddamu tumusime Mutebile tukuwonye obazo dize gwanga lyaffe mabega ero zize gwanga lyaffe tuyinza obutayunga kintu kyotukoze kyolesa otukoze Governor Mulamba talina bbanja lyafudde nalyo era nja kwewunya okulya nti waliwo ebbanka ewamba ebintu bya tumusime Mutebile bino bagamba ngabo owulira nti waliwo omugagga guuni nti ebyobugagga by'ebbanka yataliso biwamba babiwambye tumusime Mutebile tasobola kubanga waliwo bbanka mpozi nabo nga be babbi mpozi ng'era ababbi bigenda kubeera mu ddaami bye bagenda obbibba ebibye tewali kyabuga ayo kati oyo omuntu bw'atyo atalumirirwa ggwanga talina kulumirirwa kwa ggwanga kuna kumukwalaze nti alese tetulina bbanka ya Munnayuganda eya Sulaiman Kiggundu eyaliwo fena gye twali tumanyi yagisukuba ekigo nga bakigenderedde ne mwami Museveni ey'abakiga bambabazi bagaluga balugunda mwe baali bateeka ssente zaabwe abakiga bonna abeeye emmanga yagikuba ekigo naye yennyini mwe yali naye yennyini n'agwiramu naye n'agyebulukiriramu so kati siiza kudda okutendereza muntu ng'oyo ekyokubiri abadde akuzi ffe bakitaffe tebatuukayo lwa bwavu naye obwobugagga bwabadde afunye nga abba bubbi atuuse mu myaka 7 gyendowooza nti era najjo abadde yejjako 0 ateekwa okubanga abadde wakati wa myaka 8 n'ekyenda tayiza kubanga abadde ayiza kubanga wa 7 kujuzi namulabanga bamukwata mu palamenti nga bamutwala mu palamenti afune appointment empya nga biwala ttaka nga yenna ajugumira alinga ayiye munsi so myaka 7 amumanyi musajja bali mu kyalo ba myaka 9 bagumu ze kugambe tata wange teyatuukawo lwa nsonga lwa bwavu bano bamutebire gye bamutuusa kyoliko obwavu kirwadde kyamaanyi nnyo okusinga COVID-19 omuntu byonna abeera nabyo nga tali mwavu omuntu abeera kyonna kyali ku nsi nga tali mwavu ffe tetukyalina kye tweguya nze dokita sina kye neeguya lwa bwavu kiki kye ŋŋenda okufiirwa nze dokita nyinza okubeerawo ne ŋŋamba mbu olutalo terujja osabirira lutalo lujje nga lutwalaani mwami Museveni ataani ani gozzaako yenna abazze Kasabwami Museveni ne famire sibe baddako bannange Banayuganda muli bako ndi mwavu lwa mwami Museveni ne banne bamutebire nze nyinza okuddawo n'enjaganya nyinza okuddawo ne neeraliikirira okufa nti nina ekyobugagga kye ŋŋenda okuleka baganda bange babbewa banka zitwale sirina kizibu banjavuwaza bandeka ku 0 bansibye emyaka egi ebiri sibanzikiriza kutambula tebanzikiriza kufuluma tebanzikiriza kukola tebanzikiriza kulya myaka ebiri muyamba batutadde mu bbanga ly'amafuta gino weeks kati mwezi tugenda mu mwezi mulamba nga tulina amafuta nga buli kintu kyekiri Uganda kyabo bakisibirwa bbeeyi y'amafuta nenga bakikola bakigenderedde kuba toyinza kuŋŋamba nti waliwo kampani y'amafuta oba kadeuta petrol station ndi kayinza okuba kayinza okulegana kayinza okulemera okusasula driver waako kizibu nnyo ku nsalo gwe basabye emitwalo 10 ne kalemu mumusasulira emitwalo 10 gye bali mumusaba okumukebera covid ng'aleeta amafuta gano dokita olaba nange ne bamala bagamba nti basazeeko Kiyira bridge ne bamala bagamba nti bagisazeeko nti buli afulumawe buli asalawo alina okusasula emitwalo 10 sinza kubeerawo mpaka ebaligiggula era nwana okulaba nga bampeereza wakiri emitwalo 10 abako abooluganda n'ab'emikwano ne basolera emitwalo 10 n'enzija naye gwe ŋŋamba otya nti driver aleeta amafuta kadeuta petrol station tugeze kudeuta ku petrol station ya Besigye ku petrol station ya Kayiwula ku petrol station ya bonna balina zi stations pulya bagamba ya Besigye ne Kayiwula tewali atalina lwakuba nti Besigye gwe balowooza gwe bakulembeza tewali atalina nandala amafuta byalina petrol station atunda amafuta era mu mbale ey'omu kubasinga Besigye wano ne wano abammwe bemwogamba babobbi balina petrol station wano ku luguudo lw'Empigi kakati gwe bwogeza kati gwe
kati tewali muntu ayinza kulemererwa kusasula mitwalo 10 so bana abantu abadde batugamba mbu bekalakasa lwa mitwalo 10 babadde bakikola bakigendedde nga bamanyi tibagala batusibemu uko nga tetulina mirembe nga ebintu babisedde bijire bwe bityo naye nga bakimanyi dokita abantu batubbidde ddala wawulidde nze dokita omwana wange alemedde waka lwa mitwalo 3 mwegi waliwo alemedde waka lwa mitwalo 35 lwa nsonga nti mbadde sikola mbadde mu lockdown nga batusiba kyokka ate gavumenti waliwo aba Scotland yatuweereza akawumbi ka afe trillion shilingi yatuweereza billioni 5 ziyambe mu kuza amasomero naye ononyamwa mukyala Museveni esente gyazitadde ez'okuyamba amasomero akakati nyako ke batuwadde kayambe abaana baffe okudda ku masomero nga tokalaba amasomero esente abaana baffe abali mu masomero gaabo bonna basome bali mu essaawa zino tebanayingira kirasi bali mu kusaawa busaayi bali mu kulongoosa bali mu government centers yalina okuweereza ziyambe mu kusaawa mu kulongoosa mu kusiimuula mu kukola desike empya zonna ate bedi teacher bazikakanyeko ne mukyala Museveni baziridde bazimazeewo nze kati n'olwekyo sinza kuddaawo n'embeeraawo nesigala nga ngamba ye mwebale nnyo bannaye nga kitalo tufiiriddwa nnyo tetulina kye tufiiriddwa nga Uganda mwami Mutebile tuwonye muwone era mu Banayuganda mwebale kusaba nti newankubadde ffenna lwekkubo naye at least mugenda kubeerako n'obuwerero kale onazze oba gwe tugenda okuzzaako yenna naye atandikiraawo Mutebile bwe yakomye oba babbe naye ekirungi nti ono si wakubba kinene kuba mwami Museveni ebbanga lyasigazzaako okuba nga yapointinga bagavana likendedde naye mwami Mutebile gwe togenda wummula mirembe ku bikyambi otukoze era sigenda kukusabirira kuwummula mirembe kuba ne kitange tewamusabira kuba mirembe ng'omwavuwazizza mu ssente zaabwe ze balina mu Greenland Bank genda obonebone era bwe ndikusanga mu ggulu Mutebile bwe ndikusanga mu ggulu nja kusala ngende mu wa sitaani sisobola kusanga mu ggulu n'embeera mu ggulu lyerimu naawe mwayavuwazizza abantu bali eno babonabona mu St. Francis muno ku zone etuliranye waliwo omwami akaaba enkya neggulu agamba bansibe ssente zange nali musajja mugagga ssente zange nayavuwala nasanyalala soko zankuba ne lwakuba nti ssente zange zaali mu Greenland Bank tebazimuddizanga yatuukako nekiseera naŋŋamba kale nze kirese nga nfuna omuntu wakiri anziriza ne baziba miliyoni 5 ku miliyoni 5 be nalina mu banka omwo agamba mu banka sente ze nalina nze era byonna kuba nze sina gavana gwentegedde bano bakikonyogo bakasekende saabategeera nze Mutebile gwentegedde ng'agula peeni ez'essente empitirivu n'okusinga ku mmese kyova olaba nga nziramu n'enkyogera lunye mwami Mutebile kendi kusanga mu ggulu kuba nze mmanyi ndi wali mu ggulu nja kuvaamu ŋŋende mwa sitaani Katonda n'abakuliddemu olukwe Katonda ajja kubalidde mu kiringa oba musanga ku layini egenda mu ggulu kuba mwami Mutebile alina wagenda otulindira ffenna tuyingire lumu eggulu kendi musanga ng'asimbe ku layini yemu ze siri wagisimbako mubbye nnyo mutwavuwazizza nnyo tolina kuwummula mirembe olina kubeera ku nsi ng'obundabunda obeeraawo ng'otagala olabe ebyobugagga byonna bye babibba bwe bisaanawo abaana be babitunda kuba bagenda bitunda bagenda bibabbako nga gwe bw'obadde obba ezaffe Kirekyankuba obusungu lyo ng'olina bungi bantu abo nze kitange yali mwavu lw'abantu abo yafa talina wadde 10 lw'abantu abo yamenyekanga ngadduka kubanga kitange bamugambanga mbu muyekera ngadduka musajja watu n'agenda e Nairobi n'agenda Italy n'adda wano nga wanaakomawo okutulingizaako bulingiza era bwe yakomawo wano okubanga okutereeratereeramu yawangalawo ebbanga ttono n'afa naye nga ebimu ku byamuleetera okufa nsonga yakubanga ssente ze bambi bazikwatira mu bbanga ate naffe netugamba tetujja birondoola kababibbe balowooze nti bo bagenda kubeera ku nsi bali bikoowe era n'abo abalowooza okututta ne Mutebile abadde asayininga ku ssente za Uganda afudde kaakati nze ate Kirekyankuba talina wadde akazigo e Kampala nti kaakano kange obadde okimanyi nti kati tulinza kulaba ani agenda okusayininga ku ssente ezo mwami Museveni ayinza okuzzaamu saamu kuteesa yabitegeera
ate ani omulala gwe yeesiga saamukuteesa bali ku luguudo lwa Northern Express batusoloza 5-5 kyogamba lwa Abachina omuntu bw'aba asoloza ssente 5-5 okugenda n'okudda 5 gwe mutwalo lwaki tomuwa bwa gavana abasajja banoonyeza ssente era bw'atakiwa saamukuteesa ayinza okkiwono gundi we muko atali kuba omwana wuyo yatandise mutuma naye era kyanneewunyisizza omwana omutume wa kitaawe nti omwana yeyagenze n'ayogerezega ne Kagame nandyewuunyiza nnyo singa yabadde nabbanja era atumyeyo munne mwana we yagenze kubuuza ku anko we ku kitaawe omuto bulijjo osiba kugamba Museveni munyarwanda ng'ompakanyi katwe nkigattagatta Muhozi yagambye abadde nga apositinga anko wange si mu maama omulala wabula mu maama y'omu muvandimwe kale kakugambye muvandimwe kale ebisigadde sijja bisussaawo naye okyoliko ogamba gundi ali amulimu ani oli muvandimwe Muhozi yagenze kulaba muvandimwe munne mwe bava mu lubuto lwe lumu si mu kitaawe mu lubuto lwe lumu Muhozi yagenze Rwanda era saagala kulya bano bayiga Muhozi ibi mbusimanye tumutendeze bwageze ne bagulawo boda ne batagigulawo oli babadde ku family business ate era bebatuli mutuzanya kadingo byabwe nabikugamba luli nti ntalo za nuclear weapons zebaagala okutandika okuzimbira Uganda zezaawukanyiza Museveni ku Rwanda oba ku Kagame so kati Muhozi ogenda n'abuuza ku anko we si kipya si kyamakulu yabuuziza muvandimwe munne senga yasindiseyo nabbanja ddiikuula waffe ogamba kale nabbanja super saba minister goita ddiikuula lwakuba ninabbanja gundi muhanji tannamulaba bulabi naye senga amutwala mu comedy store ayinza omuwandiisa n'amala muwandiisa mu comedy store ajabulwa n'abantu wabatuuza era muhanji bw'omulabako mugambe nabbanja amuwandiisa olisi prime minister ebigambe byo sibisobola bibi ne Museveni ennyini yamuyita muvubi golooza omuvubi omumanyi fano mu Uganda omuvubi kivumo wano mu Uganda omuvubi kivumo lwa nsonga buli omu akugamba olyanga muvubi oba olya bubi oba ovuubika oba ofankula oba olya buli kikusala mu maaso a fisherman oba a fisherwoman aba buli kimu aba alya bubi nga nabbanja b'omulabye naali eza covid naali ez'oluguudo lw'ekatosi n'abeera muzaaki n'abeera muzakyogam na buli kimu kati nabbanja n'amafuta wuuyo kati yagambye buli petrol station ebadde eseera amafuta bagijjeko license omanyi kye bagenda okukola abantu obutakujjaako license kati olina obbatemera anoonya wasaba nkugambye kati agenda bagamba oba toyagala kujjako license kuba buli petrol station ebadde etuseera amafuta era ekyagatuseera naye nga nsonga kye gatuseeza nga tegabuze mu nsi yonna lwaki gabbe Uganda anayogedde kye kigambo ekyo prime minister jo yabadde ku mukolo oba gwa MP munne yewaabwe n'agamba buli petrol station ebadde etuseera amafuta bagijjeko license yamaze okudirectinga gundi ono omubbi munne omanyi oyo mukazi mubbi nankabirwa naye kuba timumanyi omanyi beddira kimwe ono nankabirwa ono nabbanja bambogo ekintu bigamba bakikwatamu bambogo kati yamaze omugamba nti buli abadde baseera amafuta mubajjeko license kati buli gundi bonna abadde batuseera amafuta kitegeeza balina okutemera nabbanja akasente aleme bajjako license kakodyo kakubba nga bolaba Museveni byaleseewo akakodyo k'okulekera abapoliisi okubba nti boda sigale nga tezikola mpaka saa 12 kuba zikola mpaka saa 7 abapoliisi bennyini bebavuga boda ekiro then bano abalala abatali bapoliisi okukwatako oba olina okusasula wakati w'emitwalo 2 ku 3 kuddiza piki oba nga omupoliisi omulala bwagivugirako boda kuba omulimu gwabwe gwegwo tebalina piki wabula ze bakutte ze bavugirako ekiro so byebyo ebiri mu Uganda kubba tetukyalina mawulire gali awo kubba
kyokka kye twakafunako nti at least kubamu kubadde batubba kubatulugunya agenze naye ge bobeera gwe oyinza okukkiriza essaala eyo etuuke. Nze sina gwe nsabirira bulungi nabbanja mushenero nabba egundi ono akyenge atwine obagaliza kufa era kendi basanga mu ggulu nze nja kusala busazi ngende ewa sitaani kuba nja kumanya siri mu kifo ekituufu nga bamalayika batandika okulya enguzi. Naye nga ate njisuwa nti sijja basangayo mulina okwesinkagana nja balingiza nga bali mu muliro nja kubalengera mbagambe mulabye nammwe mwatubonyabonya ku nsi kale mubonaabonere mukiva ku kikweyo level okutuuka okukyayisa okay mu abantu okutuuka ku level ekyawa buli muntu ali mu government. Abasiraamu nawulyako nga boogera yali Sekamuzata yagamba mbu Katonda osabanga nnyo Katonda n'atakuggyako n'olaba nga tovibwako bintu bisatu. Ekisooka buyinza, ekyokubiri bugagga, ekyokusatu mukwano. Kati nze Katonda yanzijjako obugagga kimmala okuba nga biri byonna mbifiirwa. Kati kogwe kubalombere eddwa ne bali kimmala okuba omwavu ku nsi kikumala okuba nga tolina bulamu. Mu Uganda ekintu kyokka kyetulina nga omuntu akifuna bw'ajagalira gwe mukka gwe tussa gwe gwokka gwe tutagira mu Uganda sofa kyetulina kyo kyokka nti ate abakwade balina bwe bagukontrolinga kugunzi zijjako naye senga banaagufuna ne batandika okugunguza nti nina kugugula buguzi Mwami Museveni agujja kugutuguza. So nze dokita ndi mumativu era ndi musanyufu nti okufa kwa Mutumusime Mutebile kulina kye kugenda okugasa eggwanga. Abantu bonna abafa essaawa ya leero tolaba ne musherolo nti yabbasi emmese z'emmese naye asobola okufa ne bagamba mbu ebintu talina kya banka emuwamba ebintu ebiwamba. Tumusime tewali agenda wamba bya bugagga bye kuba yabadde ssente mu Uganda. Abadde mu bbinyo abadde mu bbinyo tayagaliza nnyo ggwanga lyaffe. Alese eggwanga lyaffe ng'essente zaffe za Uganda zonna zikwasizza mikono bagwira. Ng'essente ya Uganda omuntu ogikuterekera mugwira yalina ogikuterekera. Mmwe abalinamu ku ssente basobola ozitwala mu bbanka. Musajja mugwira yabadde alina obbaterekera ssente nga mmwe abasirusiru batasobola kukolawo. Ani goyigamba omusirusiru nga semba abasirusiru? Mmwe abakwata ssente zammwe ne muzitwala. Ani goyita omusirusiru? Bannayuganda bonna abakwata ssente oli omu ku abasirusiru. Nina banka ki? Banayuganda muli ninaki esatu agikuzi walonzi wajironza ku street sati nga ya bay ate yine era eyo muvumbo ogimanyi teba na receipt eyebbeyi ebeera ne receipt ngene eyo yange muvumba era wo itadda wabana nga bayitawo fabavu tulina nnyo plan tumanyi nnyo okugula ebirungi obutafanaganako naabo kati senga Mutebile yali yasembeza nze omwavu senga namugamba daawo awe migadde ateekewo eddwaliro teyandifiiridde Kenya yandibadde yazimbawo eddwaliro buli kimu kye lirina kuba ebyo ebisawo bya ssente byabadde ngaabuza ku kisaawe bisobola okuzimba eddwaliro awo eggulu. Okay, kambuze na kino nga twatera okumaliza olunaku olwaleero lwaki olowooza abakungu bonna mu nsi muno naddala mu nsi ya Uganda bajjanjabirwa e Bulaaya? Olowooza lwaki bonna buli alwala Bulaaya ate bw'otuuka e Bulaaya gw'osanga mu ddwaliro nga Munnayuganda ate yalina okukolako? Olowooza why is it so? Nze wano kye basinga okutyawo omanyi bebbiŋŋanye kati Mutebile oyo mulaba abantu abadde baagala afe ababadde basenga Mutebile abadde afuna omukisa nansanga kubamu akafaananyi ng'asanzeeze mbadde nyiza obutamukuba mpisa overdose so kyekibaddusa wano ne bagenda eri naye nga tebabadde banonyeyo bujjanjabi bwakitalo nnyo kuba nti nno balina kubanza obukyayi bwe mwinako amazima ga Katonda asinza kufuna kati kiringanze kuba nensanga Nabbanja ewafunda nensanga Dokita Atwine wafunda nensanga Achenge wafunda Fulaka tumwebaze wafunda mukodde mwa Museveni mwiza okwekuba ebikonde baba bafu
baba bafu sinza bwa wazi sinza baleka era nefuna chance kuba mutabani wa oyo mukodwe mwa gundi oyo gundi atwale emitima gy'abaana nze simumanyi nefuna chance mukuba kanja sikamukuba simukuba mukuba kanja kali successful n'okusinga buno bwana be bakuba kabaka ina mujjawo bujja gwe n'owulira nti Achenge yabbye ssente bweziti n'owulira nti mukyala Museveni bamwadde half a trillion siringi kuyamba amasomero g'abaana ba bonna basome nga kuba amasomero ga bonna basome gali awo abantu banagenda mu kirasi bali mu kusaawa compound esente zibamwadde nga zonna baziridde buli toyiza butabatta naawe okamba buli bwobatta oba otaasizza generation erijja abantu bangi era tugola bayo nti waliwo okunakuwala okuli mu ggwanga nti bagenda kussa fulaga Mutebile basobola mumusiza fulaga Banayuganda omutima ogw'obukambwe mugwejjeemu tusasiragane tetuli bakambwe no mulamba mutandise okuwalana simanyira kumanya lwakuba nti kikale Banayuganda bwe bato ne Mutebile bali teetaaga na kuyisa mu ttaka lya Buganda bamuvuge buvuzi mpaka nate nembakiga kuba yabajjako banka yaabwe nebo mulambo bandibuzize kuba eyo mubitundu byeyo omanyi nti amasomero agasinga okuba amabi amasomero agasinga okuba amabi kati sawa nage ebikolobero gonna gali eyo mmanga anaku zino amasomero ge balaga amabi gonna gali eyo mu enkole eyo mbakige ewamu ekanungu toyita naye nga abo abasajja gye bava tebalina nguudo gye bava bakolereddeyo ki Galuga yalinga akoze ekyo naye nabo abafudde baavu kuba balina kukola ku majaani ge so nze sina kyembaagaza wabula balina kufa bufi usanga Uganda erifuna ku mirembe. Okay. So n'olwensonga oyita Kirekyankuba so amakulu gaakyo Mutebile awamu ne maama Nabbanja si omu yekka kugambye Franka tumwebaze mukyala Musisi gyali Nabbanja Atwine Achenge Musenero mukyala Museveni Lwabogo Odureke Lwabogo Mukama Katonda bayina kufa bufyabo ne Kayihura oyo yampisa bubi bwe mukyawira ddala Kayihura naye wampisa bubi yansibanga ngamba mbu nina obutwase bwo bwengenda okutega mu mmere y'aba delegate mbu obutwa nabujja Israeli zatamanyi naye basaba visa banange Kayihura gwe ojja bonaabona ate nawe ojja kufa pozi n'omulala kati gwe njagala afe ye guti njagala afiire mu ntebe egundi wali mu kooti abwatukomye bubu bigamba bino byogera mbikakasa naye Bannayuganda ekirala kyensembyayo nakyo nga njagala okugenda buli kisa awulira nga agamba mbu Uganda bajagala ey'emirembe oba Uganda efugibwa amateeka Uganda efugibwa nga Uganda etambulira ku mateeka kuba amateeka weegali nti Uganda nga muntu bwabba bamukwata amateeka gamukwata balekerawo okuvuma Malema Biriizi nze nakizudde Malema Biriizi alabika apromotinga constitution apromotinga semateeka kyovola nga awaaba buli kantu ye kazula nti guno musango balekerawo omuvuma bamulabe bulabi nga Mr. Call ali mu promotinga semateeka naye Mutebile saagala owumule mirembe njagala obeere kuno ng'obonaabona toyina wummula kuba naffe totuwummuza kati Mutebile akwatagana ayingiriramu bwa mu mbeera zo eza bulijjo senga ndi bwendi dokita senga siggwa otutte ku kyemisana bibadde tebiganye bibadde tebiganye onsanze ne kugamba nakafuna kafene naye Katonda yamanyi bibadde biganye naye nga ebyo byonna Mutebile yanteekedde obubi olose mugamba Museveni ne mugamba Mutebile bebamu eggwanga baali gabana Mutebile yagenda Mutebile saamukuteesa baleeta ssente ezaawo Museveni mu nsiko bwe baatuuka wano ne bagabana Mutebile okuva Museveni bwe yajja Mutebile abadde alya bulungi si bino byekugamba nkugambye nze mbadde mpagiranga mikwano gya mwami Museveni egimwesimbyeko gibadde omanyi buli ginyiga gibaako ne begiŋŋamba
Jibakole bejingamba ebyajo ate benkugamba bembadde ngampagira beba abava mu gwanga lya Mutebile batu mukunde bambabazi babade bamanyi oyo so kati Mutebile zunga ku nsi toyina kuwummula ngaffe betutawummudde betutawummula betuli kuno betubonabona bwenjagala naawe obeere mu bbanga ng'oli otyu bino bagamba mbuwummula mirembe toyina kuwummula mirembe ate kendi kusanga mu ggulu wakiri ndidikasukkamu kuba kyemmanyi mu ggulu tosobola kubeera kyekimu kyobadde mu Uganda. Bannanga bino ebigambo bya Kirekyankuba ayeewadde okusinkana Mutebile beekube panchi mu geyeena tasobola kuba bulungi simwagaliza kuba bulungi abeera alina kuba kuno ng'azunga oba mukolemu kimunument tukirabeko tujja kisuula nga baasuula ekyagundi Museveni lwaligwa naffe tujja bisuula ebyagundi basobola bikola babikole naye mmanye obuyinza buli suula nze ndi kinoonya ekya Mutebile n'ekya Museveni n'ekya Nabbanja n'ekya Twine n'ekya Kyenje n'ekya Franka tumwebaze n'embisuula awe tutuuse kati mu ggwanga tuza tutukana olunaku olwaleero mpozi nga Kirekyankuba ayinayo info omulala era bwe tukomawo kugaba bugabi namba yange giweeyo namba yange ezira eri 077 0701 nsanvu anamwemu 0701 nsanvu anamu mukaga nkaga munya ye namba yange jogereko mu luzungu tulabe 0701 70 46 64 eyo namba ya mukuru Kirekyankuba naye tabagamba kugamba amanya gonna bantu tukyaza nobona bansobedde kati munsobedde yeekolera kire ulira amanya yeekolera era tulina kwekolera bwekolezi ate Mutebile atukkiriza batukkiriza gavumenti otukolerera aba kiki ekyamuse musajja wattu bambi ani Mutebile kale bukadde kasita nekinsanyiza nti mukadde abasinga obukulu yewa bwokimanyi nti Museveni agamba mbu Mutebile obbiwe kyokka obbiwe wa myaka 7 abasobola so toyanze ngete tugenda kusooka no ku program ya feso n'okolwaleero katubagaliza okwera obulungi akomata kumira mpeera mwera banaye nga tamudeko amne Haji Kabogoza amno M&J Medicare sange wekawembe abasajja abo aba Medicare nagamba ibakola ku musajja wa boda ne bamunziriza nga tebalina wadde kye bamujjeemu wali na mchala akomye wali bamunziriza namutwalayo boda bamunziriza temulina wadde ensigo wadde olwala wadde ki nga bonna bimututte nga ate ali wa accident nga bonna babirina nebigwe ku mukoddomi wa Museveni owulire gye biraga nange sajja kale katubagaliza okubeera obulungi